Njagala buli sekino mwaduwetinge video eno. Njagala ogiduwetinga olw'ensonga zino wammanga. Bulijjo tubagamba nti tulina ba victim Embassy enfu mutuyambe mukyuse embassy mu bwangu. Ntambuza video eno etuuke ku minisita waffe omulamba Mama Betty Amongi. Minisita n'oyo wa Gender, Labour and Social Development. Wuliriza, njagala odiwetinge bulungi nnyo kubanga twetaaga embassy egende. Njagala maama wange okulopera ensonga zino bebanga babadde baziropa babadde tebazituusa. Abaana abali ebweru w'eggwanga bafa bakubibwa tebalina bwenkanya. Twali badde nno tugamba nti abatutulugunya tetubamanyi. Ne n'abaavunanyizibwa oba bemwasindika eno nga bafuna musaala gwaffe, bali ku musolo gwaffe, bali ku ssente zaffe. Twajja okubanga tukola naye ekyamazima be mwatusindikira okubanga batuyamba ate be bamu abavuddeko kubeera nga tufiirwa obulamu nga tetusasulwa nga tufuna embuto. Abaana ab'obuwala bafuna embuto ekyamazima nga abazibawa ate bantu be mwatusindikira. Tusaba embassy ya Saudi Arabia ng'eki okuviira ddala ku ambasada waayo bannange tusaba bajjibwe mu Saudi Arabia mutuwa abantu abalala abasobodde okubanga bamanya embeera, abategeera olulimi, abamanyi ekyokukola, abalina okulumirirwa, abamanyi kye balina okukola mu nsi eyo, abamanyi omwana bw'ayisibwa, abamanyi omwana bw'abonaabona. Ne ekyamazima ne muleeta abasajja nga bo main emphasis yakwata baana. Abaana ne bafuna obuzibu ne watabaawo agenda mu kkooti kubawolereza. Abaana ne basibibwa, abali mu malwaliro bangi, abanoonya ekyamazima okudda ewaka be bayitirivu. Deportation kyafuuka kwegamba eringa limbo. Bannange nedda, Mama Betty Amongi bino bigambo njagala obiwulirize bulungi. Tutwalire obudde nga temunnaba kulangirira amateeka mapya, nga temunnaba kuzzaako omukono, nga temunnaba kukifulumya. Tusaba busabi mutuyambe maama, mutujjire embassy ya Saudi Arabia. Mutukyusiza akakiiko konna, mufulumye abeeru abalimu, mufulumye buli kasasiro yenna, muleeta abaana abapya abalina ekyokukola, abamanyi ekyokukola. Tukoye okubeera nga abakazi bano bagezaako okunoonya obwenkanya ne babubulwa. N'abaana ab'obulenzi nsaba mukulu Ibula next video gye ngenda okuddamu okukola, mukulu Ibula egenda kubeera nga yiyo eno ya Mama Betty Amongi. Abaana bano bakola omusolo gwe basindika e Uganda NSSF gufunako, naye ekyamazima abaana bano omusolo gwabwe gwe basindika ne batasobola kubanga bayambibwa. Ng'ekyamazima emirambo gye gikulukuta nga gikomawo ewaka. Mama Betty Amongi bw'oba obadde otunudde eno katunule eno ekigenda mu maaso kirengere, kye twagala okubalaga bane mu kirengere. Buli muntu situkiramu oyogere nga bw'osobola. Tusabe embassy empya kubanga ne contract mpya. Mbabuulira nsigadde Henry Geoffrey Muwonge. Nedda tuganyi embassy nga yadde mugambye nti mugenda kutusanga oba mugenda tuggulako emisango nga tuzze mu nsi yaffe. Ekyo tekijja kututiisa kudda mu nsi yaffe. Embassy ebintu bibino bye twagala nti tusasula omusolo ng'era omusolo ogwo gwe gumu kugukusasulwa. Embassy tasaba Uganda abali mu Saudi Arabia. Embassy emirambo egibaliddwako egiyingidde mu Uganda giringa 5 egyo nga girabiddwako, egitalabiddwako gye mingi egiyingidde mu silently ne giyingira mu Uganda. Ambassador, hear our cry. Okutuyigga n'okutukangakanga tekigenda kutujja ku mulamwa. Okutuyigga n'okutukangakanga tekigenda kutujja ku mulamwa. Ojja kujjawo sabula, oba ojja kugulako sabula emisango, wajja kubulukuka basabula bameka.
Hear our cry. Ambassador, do your job. Ambassador, genda ku deportation. Women's, girls, they're crying. Ensi zigenda ne zirambula abaana baazo. Ambassador tolabikako. Mulimu ki ogwa kusindisa mu Saudi Arabia, ambassador? Mulimu ki ogwa kusindisa Saudi Arabia? Abaana bali mu malwaliro bapoocha. Abaana babakaabiya mbaleka ku boutique. Batabani bo ba supervisor beebaka ku baana baffe. In the name of tugenda bayamba ne batabayamba. Babako sente zaabwe. Ne muvayo nti mutukanga. Nga twogera amazima. Truth remaining. Ambassador, wake up. Abana bali ku deportation. Abana bafa. Tuwale emirambo ejiva e Saudi Arabia nga jidde Uganda. Tasa abana bo, ambassador. Chikirira abana bo. Here you represent president. Be like a president here in Saudi Arabia. For Ugandans. Abana bale pingibwa mbiyumba. Abana tebasasulwa. Abana babakabi, abana bakubwangente. Natadde video yange. Ambassador, wake up. Va mukutukanga, muva mukutuweereza biba kuntumye. Tetugenda kusirika, ambassador. Bakadama, hear our cry. Tulajanire embassy. Bwemba mukoje mutuule baleeta abalala. Abanakolera bannaggwanga. Abanakolera banna Uganda. For God and my country Uganda. For God and my country Uganda. Tuzigize emirambo egive Saudi Arabia. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa. Ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi Petrol Station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0709 69 12. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.